Inside Story Uganda, real source of political updates. Naye ate yamufumudde oba yafulumiza ekiwandiiko ekyo secretary naye amufumudde olunaku olwaleero about 30 minutes ago gamba nti ekiwandiiko kye bafulumiza nabo bakifulumiza mu bukyamu. Kale ebyo bimu ku ebyo mu studios olunaku olwaleero bwe tugenda okubeera nga tugayagaya ensonga abakulu we bali bateredde dda. Nina omusajja ave Nakaseke Honorable Lutamaguzi Semakula, Minister w'ekisiikirize w'ensonga z'eby'ettaka wali wano namussa ku bantu Honorable. Sebo neyanziza nnyo Haji Kungu, salaamu aleikum. Zikiriza okubuuzaako ne be tuli wano naddala okubuuza ku bantu abansindika mu palamenti, abantu b'Essemuto mbalamusizaako nnyo, bannakapeeka, bannakaseke, Kaasangombe. Enkuba etonnya ndowooza emuyitako kampu Lutamaguzi Kaasangombe, mutulaba twekalakaasiza mu nnimiro. So abavubuka mbakubira omulanga ebyobufuzi weebiri yes bigendemu naye ate ng'olinayo kw'oteekateeka eno ebbali okukola. Njagala kulisaayo nnyo mwenna abaaniriza Bishop waffe nga azze ekijaguzo. Mbadde nina gyenva kakiiko kange ka infrastructure naye ate nentumayo chairman nanjwenga okunkiikirira. So abantu baffe ab'e Nakaseke ekkubo lyaffe erya Kisule, Nakaseke, Kapeeka bagenda diwa chorus batandise okuwandiika abantu bwe bagenda okulirira abali along the road. Njagala kumaliriza nga shadow minister nafunyeeko ku petition y'abano bannaffe ab'omuwino awabadde wayita amataba. Ndowooza ffenna twagala enkulaakulana naye nze nali mbaddeko mu kibuga kye bayita Chicago era ekyalo bakiyita Buffalo Grove. Okivuddemu eyo amazzi gayita wansi, then omugga guno gumala okuyita wansi ku kibuga wali eri then ne baba developing. Kati kyensaba aba KCCA ne ttiimu ya HAM omugagga HAM Kigundu, nze nga shadow minister wa lands housing and urban development petition gye twafunye nti mukwatagane mu developing ekibuga kuba abantu kye twetaaga is a decent city sintala. Te n'aba cases ekye tubasaba mugenda ne mu approving plans n'ate ne mutazinnyonnyola abantu nti tu approving plan eno neffe kye twetaaga ekibuga mu kideveloping. Ekisinza okunsanyusa nti mwakwataganye ffe kye twetaaga kyekibuga ekiri decent bannansi kye baneeyagalira. Omubaka Lutamaguzi Semakula. Herbert Anderson Burora yali mubaka wa president Rubaga, tukwaniriza Mwambulula. Yanziza Kungu n'abatulaba mwenna mwasiibye mutya. Twebaza Mukama Katonda abakuumye n'abasobozesa okuba nga mukyali balamu. Nange neeyongera okusaasira Doreen Nyanjula, Deputy Lord Mayor, naye ate mu kyo twafiiriddwamu n'omutuuze waffe aw'ekiwaatule eyabadde agezaako okutaasa ne bamukubiramu naye n'afa. Oluvannyuma tusaasira ddala famire eyo, baaziise eggulu emitooma n'abaagenza okuziika mu kuliko eyo. Ndowooza ebirala tujja kuba tubyogera mu program. Abali nnyo. Honorable Abed Bwanika muna National Unity Platform mubaka akiikira abantu bakimanya kabonera, tukwaniriza Honorable. Tubalamusiza abatulaba n'abatuwuliriza bannamasaka City, tubalamusiza Akensuso, ate ab'ewaffe wali Kisaaka tubasaasidde okufiirwa Muzeeyi Vincent, ate n'ab'ekyalubu namwe ne tubasaasira olwa Muzinda gwe twaziise. Nzikiriza nange ngate eddoboozi lyange ku ly'abalala nga nsaasira mwannyinaffe Deputy Lord Mayor olw'okufiirwa mwannyoko kitalo nnyo. Ab'ewaffe Masaka n'abalala abalaba TV eno twongere okulima emmwanyi, togwa mu katego k'abantu n'abalabye batambula bagezaako okubamalamu amaanyi okuva ku mmwanyi. Temugwa mu katego kaabwe, abamu aboogera tebalina wadde n'omuti gw'emmwanyi n'okugimanya nti eno bagiyita alebika eno nobasi kakakatono tebakamanyi, naye n'abalabye batambula batandise okwetolola ebitundu byaffe nga babalamu amaanyi. Musimbe emmwanyi enkuba ekyatonya. Tukyanza nnyo Honorable Abed. Mwami Rogers Mulindwa muna Igo, tukwaniriza Mwami Mulindwa buliza ku bantu tutandikirawo olunaku olwaleero. Okuyigako ku lwabo Honorable Rogers Mulindwa naye kale kyonna kye kiri
abagenyi baffe tubaaniriza ate mukama yebale bakuuma. Olwaliro nfunye ekyekango, waliwo essomero lyaffe ku kitundu baliyita Golden Hearts Primary School. Omuvuzi wa kana akamotoka ka tipa aka elefa atuttidde abayizi 2 abadde ku ssimu okusinziira ku bamulabye. Essomero liyina Luvulaawo mu Wakiso, abaana batambula ogenda ku sports day yaabwe, n'alemererwa okulinnya akatunumba naye ng'ali ku ssimu. The vehicle rolled backwards, ekiyambye n'esangawo enkonge enyizeeko beenyiga, 2 ne bafiirawo n'abalala batutte embeera si nnungi. N'ekyo mwami Lwanga Steven n'omukyala twagala obbasaasira. Abazadde abafiiriddwa abaana Mukama abagumye, ate n'abali mu malwaliro bawone. Naye bannaffe ababuloole Kaloolo ako ke kamu kaali kasseho nalebo Namayanja. Oli yasala busazi bukubo ka elefu ne katomeragana n'emmotoka kibi nnyo. Naye wiiki eno tugenda kutandika kye tuyita digitalization of our register. Bamembers mumanyi ab'NRM twajja ne tuwandiika miliyoni zaffe 18 zayogezanga abantu abwama. Ekyo kye tuyita membership register. Nti buli muntu akkiriza mu NRM okuva ku myaka 16 twakuwandiika. Kakati we are going to do what we call digitalization. Tugabanyiza eggwanga mu zone za 24. Tumaze okugula kompyuta na buli byetaagisa, tugenda kuyingiza amannya mu kompyuta mu bitundu ebyenjawulo. Naye kuno si kuwandiika bupya bantu, naye kuyingiza 2, oluvannyuma tujja kukola display. Muri obukadde bumeka? 18 members. It's not a voter register. Kyekitawaanya balutamaguzi. Yes, the voter register will be extracted from the member register. Kakati member register, buli muntu alina emyaka 16 ng'akkiririza mu NRM twamuwandiika. Mu myaka 2 aba akuze graduate ng'ofuuka voter. Kakati tugenda ku level tukola extraction ba members tujjemu abali mu myaka egifuuka egikola voters register. So mwana w'emyaka 16 baatuuse okwesalirawo nti baba batuuse. Ennaku zino by the way n'abasalawo tebasuku ne 16 wala. Naye tuba tubateekateeka transition. Abayaye tebabawamba. Wabali. Honorable Mubarak Munyago muna Igo sebo tukwaniriza lamusa kuba. Sebo ennaku zino kyabaza kyonna kikulu. Abatulaba mbalamusiza mulindwa muveeko. Agambo ina kyobaza. Muveeko mulindwa. Abatulaba mbalamusiza muganda wange kunzikiriza nsaasire Deputy Lord Mayor negatte ku baganda bange basoose okufiirwa muganda we mwannyina. Kyabadde kibi nnyo ddala. Ne tusaba gavumenti oba poliisi baveeyo bakole ekisoboka kyonna abakoze ekikolwa ekyo bakwatibwe bavunaanibwe. Ensonga ey'okubiri nzikiriza njozaayoze muganda wange General Bigirwa Moses okukuba emisomo olukumu mutwe yeewangulidde degree mu kikula ky'abantu n'ebyobukulembeze. Mukulu Bigirwa Moses tukuyozaayoza. Weebale nnyo weebalire ddala. Good. Well, Honorable, njagala kutandika naawe olunaku olwaleero given your relationship ne Dr. Kizza Besigye. Olunaku Dr. Besigye lwaleetebwa mu kkooti lwali lwakusatu nali naawe gwe wasooka okumpa amawulire nti bamuleeta mu kkooti in the next 2-3 hours. Lwaki okukwatibwa kwa Dr. Besigye e Kenya no subsequent return wano mu ggwanga wamu n'okutwalibwa mu kkooti y'amagye kitaddewo obunkenke n'okwogeza bangi ebikankana? Neyanziza ekisooka abatulaba njagala mbayo history mutono. Simanyi ki President Museveni kyafuna mu kusiba ku Dr. Besigye bikolwa bya kiyeekera na bya butujju. Sikimanyi. President Museveni bwe kituuka kulinnya Besigye ayagala nnyo alaga abantu nti mutujju muyeekera muzwasa etc. Simanyi lwaki. Abatulaba bakimanyi Dr. Besigye yava mu magye mu 1999 yalina emyaka 44 oba 43 n'ava mu magye. Neera okijjukira yawaayo buli kimu n'emmundu entono n'agiwaayo naye bamuwa certificate emusiibula n'afuuka civilian n'agamba ngenda kuvuganya gavumenti ya President Museveni ogutali musango.
naye okuva lwe yavuganya gavumenti ya president Museveni mu 2021 emirembe Dr. Besigye teyaddamu kufuna mirembe. Ojjukira bamugaana okutambula bamujja ku Nnyonyi, ojjukira omugenzi Mayombo okutuusa lwe yagendako mu exile Dr. Besigye n'akomawo, yali yakakomawo ne bamukyajinga rape, obijjukira bulungi. Ogwa rape bwe gwaggwanga kooti egugobye nga tewali bujulizi bintu bya misango mipaatiike. Dr. Besigye omu ne bamukyajinga mbu alina abayeekera aba PRA, People's Redemption Army, obijjukira nti ne Samson Mande ne Kano Anthony Kyakabaale, Lieutenant Kano Anthony Kyakabaale ne Kano Samson Mande ne Kano Edison Muzola ne basimusiba namuteeka mu kooti za kooti marshal ne bamusiba ne basibirayo ne muganda we n'afa. Kooti nemala ne babijjamu enta nti atalina musango naye nga ne muganda bamaze okufa. Security ne kidnapping omuvubuka yali PA wa Besigye omujjukira bayitanga Mugumya Sam ne gwe bawamba ne batwale Congo namulimbirira nti muyeekera namusibira eyo. They kidnapped him. Byonna ebyo nga bagezaako kulanga balukalukwe kulanga Besigye bamuyita nti bamuteeko kigambo nti ono muyeekera. Dr. Besigye njagala abatula bamanye yazza omusango gumu kwesimba kuba president emirundi ena n'abuwangula ne bamubba. Gwe musango gwe yazza kuwangula emirundi ena. You see, I want you njagala program eno tokkiriza mwe mulinda ku distractinga Dr. Besigye abatulaba njagala tutikanye yazza omusango gumu gwayinanze gwendaba mukulu munita ajja kutubulirayo omulala kuwangula kalulu mirundi ena akuba president nga bamubba pozi n'atalwana pozi kye bamunenya because for example kati in this particular case Honorable Munyago, point of contention ya mwerichi Dr. Besigye oli asobola okola argument nti muntu ng'omuntu omulala yenna asobola okukwatibwa on any allegations ng'akwatiddwa ku ki. So in this case point of contention erichi gyemuli njaga tunulire Kenya yabadde agenze kukola kigwenga munamawulire yabadde agenze ku book launch ya Martha Karua exactly natuuka eyo ng'onubiiriyo omuntu nakusaba lwali twagala kusinkanamu tukambe kale tusinkanemu ndowooza bali ne bajja n'emmundu zaabwe babbiri babaze bebani noja muli mukwagala kuwamba gavumenti ye Uganda ebigatta ebyo kakati kale katubale nti Dr. Besigye Kenya yabadde n'emmundu ne Haji Obed babadde nazo kimenyerawo amateeka ga Uganda. You know the principle of legality. Omuntu okumukyajinga omusango gulina okuba nga ne mu mateeka ga wano mweguli as follows nti omuntu alisangibwa n'emmundu nga Munnayuganda ku ttaka ly'e Kenya oba eri America oba eri awa aliba amenya omusango bweguti ne bweguti ogumutwaza mu kooti ey'amagye. Bwe ngende Texas nenkyalira mukwano gwange mu America okimanyi nti abantu babeera n'emmundu ninsanga AK-47 mu maka ga mukwano gwange nenkokingamu ne bankuba ku bifaananyi oludda wano nsibiza mu kooti y'amagye tebakusanze n'emmundu mu America Texas yakutte emmundu mu America Texas. Ekyo kyekisooka. Namba 2 lwaki poliisi ye Kenya si yamukutte bwe gubanga musango okubeera n'emmundu e Kenya lwaki tebamukutte namutwala mu mbuga z'amateeka e Kenya. Kyoga Uganda yefuga ne Kenya, kyoga UPDF Act ekola ne Kenya. Namba 3 you see njagala abatulaba bakitegeere Dr. Besigye singa ali akkiriza mu kulwana olutalo lwandibadde lwabalokawo dda naye yali namba emu waliwo ne meeting gye twafuna ku debate bamemba nga Dr. Besigye waliwo ebintu bye tukoye n'agamba banaye mbabuulire ekintu ky'okukozesa emmundu tutwale obuyinza e Uganda tekiriyo mukyerabire. Tulina kukozesa non-violent peaceful lawful methods okujjako kisaagala abantu baconfusinge. Dr. Besigye agaana okuddamu okwetaba mu kalulu ka President Museveni olw'obubbi yabbibwa emirundi ena akasembayo kali outright Victoria twali tuwanguza margin nene natubbibwa emirundi ena kakati n'agamba akalulu ka President Museveni keetaba muteeka kyakola makulu. But there are so many other legitimate ways zetusobola okukyusa obukulembeze ezogerwako mu mateeka naga byenzizeeko neera kyesaagala abantu balimbe kyesijja kulimba wano. Dr. Besigye abadde 24 hours anoonya amagezi bannayuganda balinunudde batya naye bino ebyemmundu ebya NRA President Museveni ne bane babisobola abatali patriotic. Dr. Besigye is a patriot n'abantu abalala ffenna balina tuli patriotic teri alimbya mmundu ebyo. Kazire wa Rogers Mamulindo, there are questions abantu babuuza eno yabadde deportation yabadde
repatriation, kwabadde kukwata, arrest, kyabadde ki? Ekyokubiri, Mwami Munyagwa akugambye nti your government seem to be witch hunting. Dr. Besigye. Ebintu bya muganda wange Munyagwa ebimu ne bwoba tobimaliddeko budde n'ababiraba nti alimba. Naye nze kyemmanyi RCSO yali nnyo mu security ajja kumbuulira, naye tebayinza kujja ne bakukwata nga tewaliiwo nsonga. There must be something. Ate guno si gwe mulundi omubereberye nga Kano Kizza Besigye bagenda e Kenya. Bantu batambula bulijjo. Ndowooza ekikwekweto ekyamuleka kyali alina okugendamu kyekiri kye bagendamu ne badisplayinga abantu. Actually oba yaliyo mwe badisplayingira abantu nti baali tortured by government nga abamu bagwa ku accident e Busoge. Ekyo bandaza era yagenda afati yagenda naye atambula bulijjo neera bulijjo tebamukwata. Kitegeeza nti wateekwa kuba waliwo something. Bino omusajja yakola omusango okuwangula gavumenti Kano Kizza Besigye ne Munyagwa akimanyi. Tawangula nko gavumenti eno omukulonda. Era yagenda okivaamu ng'akigezezzaako n'alabula n'abaddako nti temuyinza kusobola Museveni. Omusajja alina abantu be. Era bino by'owulira kati ayogera birungi nnyo n'agamba nti bannange emmundu kubanga intelligence officer yava mu gavumenti eno ng'emmundu ze tulina azimanyi. N'alabula abantu nti temusobola kugenda ku musajja ono ku bya mmundu oli jeno. Waliwo akayimba ke bayimbanga bano toka kwa barabara kana ameingia nga naffe tugamba towa kano yako jena ameingia. Kakati kana amanya jeno byazitowa naye byasobola okutegeera asobola okumanya naga nti tekijja kusoboka. Kati nze ndowooza nti tugenda kukiwa obudde. My only concern ne gavumenti yange kiri kimu kyokka nti Besigye akwatiddwa emirundi mingi naye tewali musango gwali gumusinze. Ekyo tekikakasa oli kyakugambye. Ekyo kyenjagala gavumenti yange emisango giyinza okuba nga gimujwetekebwako bujwetekeze. No, anti oluusi by the way n'emisango mizibu. By the way si buli awangula omusango nti yabeera omutuufu. Ate si buli gwe gusinza nti yabadde omukyamu. Kubanga bamukutemwa mulindo tekikwewuunyisa nti wali n'ogumu gwali gumusinza. Nanga nti kati nkugambye nti kyenjagala gavumenti yange to address nti kuno ddala bw'aba alina omusango bamunyweze. Naye nze ndi 100% sure nti is going to walk out free. Because talina musango. Kati ebyo bye tutamanyi. Kyovula kati bwe tubeera eri mu bantu baffe ng'omulala akugamba nti Rogers Mulindo oyo musajja wammwe mwayagadde mukomyawo mulayi. Timuga kati ffe tumukomyawo tutya ffe tumuyita tutya. Musajja atukubye amagye amavunde obulamu bwonna kati tetuyinza kuba nga tumukomyawo. Naye kati abamu bye boogera. Nakyo nze ndowooza bw'aba alina omusango avunaanibwe mu mateeka abantu bakitegeere nti gundi alina emisango. Kubanga statement kyenjagala tukkirizaganya era kyenzikirizaganya ne Muhana Munyagwa kiri kimu nti Kano Kizza Besigye has never given up the fight against Museveni. He has never. Ayinza okuba akugamba nti I'm not going to contest but he has also told you nti abadde buli kiseera ayiya magezi ajjako atyani President Museveni. This is a statement from a very close ally of Kano Kizza Besigye. Kati that magezi without contesting kyetwagala kati okuzuula mu sheno kijja tukolera amakulu. Kano Kizza Besigye ali mu magezi bajjako Museveni naye Kano Kizza Besigye tagenda kuddamu kwesimba ku Museveni. Awo ojja okumpeera Munyagwa more time budde bunaabuza atunnyonnyole how is he going to do it. Kiyinzika okuba nga pulaani eyo yene badde etandikira Kenya. Kakati ab'ebyokwerinda bibagenda okutubuulira. Nze nga civilian ate President Museveni yatandika olutalo nga alina emundu mmeka 27 agenda zifuna ng'atandise. That was the strategy tugende tulumbe tufune zino naye yali amaze okutandika. Kale nze ebintu by'abasirikale engeri gye ndi civilian oluusi mbigendamu mpola naye mu byonna kye tusinga okwetaaga kiri kimu kubanga tulina emirembe mu ggwanga lyaffe. Ate tukkiririza nnyo mu mateeka. Eno si witch hunt eri bannabyabufuzi abo bavuganya. I don't think. Abatuvuganya abantu bangi bazze batuvuganya. Ono gwe ntudde naye wano yatuvuganya. N'ayogera ebigambo bingi nnyo Dr. Abedi ono. Era singa nali wa mutima mwangu nali mwegattirako ku kyabya bulimi. Byayogeranga ku by'obulimi naye tayaliiwo.
bangi abazze batuvuganya bangi lisi ne bwesigimalayo Okay. abo bangi kano Kizza Besigye twandibadde tumuwalana ki nga ne mukyala w'omulimu twagumufunira olwo tuba tumuwalanira ki esente wini byanyima zafuna tezikola enawaka ew'omwami olowooza oyinza okugenda mu bitongole ebyo nga temuli mu mukono gwa gavumenti omala gakifunira bwereere so there is no witch hunting totally no witch hunting naye nze ndowooza baamukutte balina ensonga it can't be out of the blue Okay. gye bajja okutubuulira Tujja kudda kaddewa honorable Abed. Honorable, waliwo bingi ebyogeddwa which I really need to understand okuva gy'oli okutandikira ddala ku nkwata ya Dr. Besigye nti it's alleged nti ab'ebyokwerinda baffe baava wano ne bagenda nga bamulinnya kagera okutuusa ebamuyoola ne bamuleeta. Waliwo abalowooza nti waliwo amateeka mangi agaatyoboolwawo omuli n'okutyobola sovereignty eggwanga erya Kenya yabala oluso n'okubeera nti yakwatibwa lwa mukaaga abaamukwata ne basirika until ku makya ku Wednesday mukyala we bwe yakuba enula nga tibanna omwami wange yakwatibwa naye nina amawulire nti alabika alimuemu ku fasilite y'amagye. Obumenyi bw'amateeka obuli awo mu nkwata buli ki mu ndabayo? Ekisooka bw'ogoberera ebyabadde mu court martial nga bagamba nti mukulu Besigye alina bamukutera episto 2 oza n'amasasi singa bamukutte n'episto 2 n'amasasi ng'ali Uganda ekyo kyalibaddemu eggumba naye tugamba nti wamukutte n'episto 2 n'amasasi ng'ali mu ggwanga ddala ekyo kyabituli. Abaamukutte bagezezaako okunoonya kimuteekesa mu court martial kuba okuteeka mu court martial omusawo gw'okubeera mu court martial oteekwa kubanga olinako ebyekijaasi ebyekisirikale teriyo teeka lya Uganda lisukkuluma wano nti bwembeera ne pisto nga mukulu Munyagwa bw'ayogedde nze ntera nnyo okubeera mu Amerika eyo ne tugendeyo okuba amasasi ku range eyo mu Amerika emundu tekiri awo kintu mbu kyamaanyi nnyo mupakira emundu nyina mukwano gwange ayina essaza eri mukwano bwegenda waka ayina emundu 10 kati tuteeka mu mmotoka netugenda okuba range it's a normal thing kati tosobola kunsanga eyo noga nti bwanika abadde ne mundu 10 kakati kino banoonyeza bali ku kirala kibaliko kirala banoonyeza omutwalo otya mu court martial ekyo kyekimu naye ekirala President Museveni awegako luli yali Kenya sijukira mukolo gwali gwaki naye gwaliko omukulu ono Odinga n'ategeeza nti wano omukulu Odinga olinawo abantu abatali batuufu. Omukolo gwe yaliko bali balauncinga campaign ya Raila Odinga okugenda mu African Union Commission naga nti wano waliwo abantu abafu era erigimu n'alyogera nti babu naga nti omuntu oyo kakati fe abali mu byobufuzi twali badde twategeera nti ground ye Kenya nfu kwekyo kyokka twali badde twategedde dda nti ground nendoza tetwategeera bulungi nti ground olwo awo twali badde gamba byengeri entambula yaffe n'enkola yonna ekyukamu mu ground eyo kubanga kati Kenya nga bwe yafuuse neewunyiza mukulu Ruto gwesiga okwewuunya president wa Kenya ku bizibu byalina ate osobola okwongerako kino ku bizibu takyalina nawadde wanywa mazzi tagalina naye yayongeddeko ate n'ekirala kino kyendowooza nti kinene nnyo kinene kakati eno bigenda kuggwerawa mugimu ku misango emirala gyasomero Dr. Besigye kwe kubeera nti kigambibwa nti abadde alina abantu basinkana mu mawanga 3 Greece, Switzerland ne Kenya n'ekigendero ky'okwandamaininga security wano munda mu ggwanga. Lwakuba amawanga sisobola okuwakanya bali mu security
intelligence yaabwe balina ogireeta mu makooti kubanga okusisinkana abantu tewali nange bwanika ntambula ne mbasinkana naye kati intelligence nalabye bye bafulumizaawo simanyi oba byabwe obutambi buno butambi obutambula nenebuuza nti lwaki babufulumiza first of all kati waki tebalinze omusango ne bamala okugutambuza mu kkooti bwe bubanga bwabwe simanyi buyinza okubanga si bwabwe naye nze kyendowooza nti tuma omukaaga kati bagenze Kisumu ndaba balinganga bagezaako okukwataganya Besigye n'asatu mu omukaaga n'abalala ndaba balina kyebaluka naye okitegeera obulungi nga Besigye bamaze mukomyawo ate mu kkooti kuba wano walabye omukulu akulira kkooti eyo nga nga talina wadde nakiraga nti naga nti mukulu alina akagambo keyayogedde awo naga nti mukulu Lukwago byoyogedde mbitute nga biri sirias nnyo naye emabega waakyo ng'olaba nti tabitutte nti biri sirias naye ati fe batusomesa osoma ebintu bingi okwogera kugattako posityalingi y'omuntu dimina kuliko ebintu kati ze bina bigasi ndamulabye naye tulagiradde yetunulidde wansi awandiika buntu bwe nkuwulira nze bwe namulabye nze njogera bye nalabye kati nendaba emisango gyennyini nekyebaliko ekyabesigye tugenda kukitegeera ng'akomyewo mu kkooti si luno badde baataddewo kintu kimutwala luzira kimuteeka mu kkooti mansho naye ekizibu seboze nga ningawumbawumba ku nsonga eyo kubanga obugazi bwayo tukyagirinze wali ekizibu kyetwafunye ye Kenya natandise n'okweraliikira ntiza okuba n'ensi endala ezitwetoolodde nti balaze nti tebakkiririza mu mateeka n'agaabwe gennyini nti omuntu basobola okugenda e Kenya ne bakunona nga bakwetaaga bino ebyokuba nti tulina enkolagana n'amawanga ag'enjawulo nti omuntu basobola okumugjayo ekyo kirala kuba tebamugjayo mu nzijjayo eyo nga gye bakoze eyo eyaddemu ekigambo namulidde mukulu Besigye teyakyo okuba ndoza yadde mu kkooti yakiyisa arrest yatujje ku kigambo kidnap ye yenyini akibatiza arrest naye bw'okitunuulira ndaba kimenyera ddala amateeka kimenyera amateeka nti emisango gye bamuvunaana teyagikoledde wano ate n'ogenda eri kimayo kakati kyaleese entiisa nti Kenya ebadde safe haven abantu badde bagendayo ne batambuza emirimu mu bintu ebyenjawulo kakati yafuuse yakweraliikirira abalenyo honorable well bwana Anderson wali mu security ebbanga eriwera bw'otunuulira ekyatuse ku Dr. Kizza Besigye honorable akikonyeeko jurisdiction ya court martial ekomawa amateeka agafuga court martial gakola ne Kenya ne omuntu okusangibwa n'ebyokulwanyisa ebweru wa Uganda tugeze honorable Bwanika kuwadde ebyokulabirako amateeka agafe wano gamufuga well ekintu kya Besigye kikya confusinga kubanga okusooka twamwekanze Uganda fenna enzijja gye yajjamu ngeri gye bamukwatamu ngeri gye yatambulamu yonna lugero but Besigye ne banne bo bamanya ekituufu but the interest yange weeri eri awantu wamu amawanga gabeera n'enzikiriziganya naddala ku byokwerinda buli embassy weeri eba eyinako atache waayo either wa military ne office zonna ezisinga ku embassies zibaamu intelligence officers for which n'amawanga amalala galina engeri gye gakkaanyaamu ku ngeri ki bintu bimu gye babihandolinga. Uganda ina intelligence beyond borders era zioperatinga mu mawanga mwe balina okukkaanya kati
wayinza okubaawo information nga bonna bagikkaanyaako nti ntuufu. Kenya ekkaanyaako okusinziira ku mawulire gaayo ne Uganda bwe bagatta. Kisoboka n'okuba nga intelligence eno oli okukkiriza bino bikolebwe naye yagiverifyinze. Bonna bakkaanya nti information mu nkolagana y'amawanga international relations omuntu okuddizibwa mu nsi ye two things could happen. Either aba deported oba aba repatriated. Okuba deported, in this case for example, singa Kenya yakizuula Dr. Kizza Besigye alina omusango gwakoze mu ggwanga lyabwe ne bakizuula ne bagumusingisa, they could deport him. The other one eri repatriation nti mu mateeka foreign affairs minister waffe wano awandiikira bali ne bakola repatriation. In this case bino byombi tebinnaba kulabika nti byabaddewo. But in this case era Besigye yabadde tali under detention mu Kenya. So what happened to him? Was he kidnapped? So that was is he why arrested? that's why he said he was arrested himself. That's what he said. So kyovadde nkugamba nti twetaaga obiwaamuko kukadde wakati byonna bye tuliko as speculations. Twetaaga obiwaamuko kukadde kubanga ne Kenya bo bennyini ekitongole ekikesi n'ebitongole ebirala ebya security nabo tebalina joint statement. Minister wa Foreign Affairs statement ye endala ne the permanent secretary ne cabinet secretary na statement ye endala ne IGP statement ye endala. They are not. So meaning there is something in between there bonna kyebataagala kwogerako kyendowooza munze nti bayinza okuba bakikkaanyaako. But engeri y'okukyogeramu yekyababuze, engeri y'okukyatulamu nti this is the story eri bweti. Oluusi ne mu intelligence okudistortinga information mu creatinga situation bw'oba toyagala information ebeere distorted osobola okucreatinga distraction kavayo netabeera blown up. It is possible nga waliwo meeting ezabadde zigenda mu maaso. It is possible sigamba nti kyabaddewo nti waliwo oba oli awo meeting ezibadde zigenda mu maaso naye nga bakyalina information gye bakyetaaga ne basalawo kukihandolinga in a manner that they don't want to blow up the cover nga bakyalina bye banoonya. But olaba nga bali 36 gavumenti ya complaining ogwasooka ye Kenya kubeera ye yaba handing over eri Uganda. Can't it be possible nti again waliwo input ya the other side? Saagala kibateekako but I'm trying to read between the lines. What are the possibilities nti a situation like that esobola okubeerawo amawanga gombi ne gakkaanya nga no Besigye by the way nga na intelligence ya Uganda kubanga terina capacity to arrest someone on foreign land. It is not possible. Nga waliwo okugasharinga ebigundi. So ensonga eno tugiweemuko ku kadde kyendowooza kati n'abadde mwogera ne ku butambi n'obutambi buli awo obulaba buli sikanti. 2 Winnie Byanyima information ye yagijjeewa kuba teri mulala yabadde alina information kukukwatibwa saaba abaali ne Kano mu kugenda mission yonna olaba nga yali internally organized the information yagijjawa. Katujja kulabira ddala ng'ebikyabirimu ebyo byonna ebyetooloola ojja kwekanga ne Munyagwa yategeera Lwakusatu Kano waali obanga yategeera ku Lwokubiri awo naye okuva ku Lwomukaaga gambe Lwamukaaga awo wonna nga tewali amanyi kiki kyali kigenda mu maaso. Bati ekirala bw'oba otunulamu Dr. Kano Kizza Besigye politically abadde alina impact ey'amaanyi to worry about politically
bigenda maaso political bigenda. I'm not underestimating him, but bw'oba otunulira amazzi nga bwe gali, bw'osanga amazzi nga mateefu osobola okugazanyiramu, naye bw'osanga amazzi nga gatabanguse naawe kennyini ogamba ejjengo liyinza okunkuba. So okusinziira ku byobufuzi bwe bibadde mu Uganda, tubigeraageranye ku Besigye n'embeera ebaddewo, mazzi mateefu mazzi matabangufu. Bwe gaba nga gabadde mazzi matabangufu, then oyinza okugamba there is a reason. So bwe gaba mazzi mateefu, then gavumenti yandibadde eva ku kyokutabangula amazzi amateefu. Ekyo nakyo osobola okukirowoozaako. Then wendabira ekirala nti wendowooleza nti wayinza okubaamu excesses oba oliawo is how tugeze kale President Museveni oba ne gavumenti bajjawa audacity egamba nti ono omusajja okusinziira ku bigenda maaso tulina mukuumira mu kkomera. So bwe mbitunuulira ebyo byonna nze ndaba nga waliwo missing links nnyingi. Mukama tusabe Katonda atuwe ku kadde tulabe what is the outcome, oba oliawo n'ebirala bijja kujja mu maaso. Nga ngenda okuwumulamu Honorable Lutamaguzi ensonga za Besigye. Historia omu yawandiika n'agamba they have learnt nothing and they have forgotten nothing. Ebyo abasajja bano be bakola naddala abava mu nsiko z'eruweero si bipya, era mukyeyongera okulaba bingi nnyo kubanga this is their game. Era game eyo bagizanyanga n'obote lwakuba obote was a civilian nga tagitegeera. Abantu abasinga ne banenya obote, but with the time tugenza okwekanga naddala us who come from Buganda obote tumunenya nsonga eki yali yakwatagana ku luli olulangira lwe yakola. N'ebino ebisigadde these were the major players. Mwami Museveni kyeyerabidde nti tetuli mu 86 abantu gye babeeranga nga babongoota buli step jazzaako tumulaba nga bwe yali azanyidde ku Kyagulanyi alina emmundu bambi ne bavaayo bonna ba state operatives deep state agents bonna ye Kyagulanyi alina emmundu ne tumugamba sebo n'ofa kimunonga ne tumubuuza n'essaawa yaleero emmundu gye wasanga ne Kyagulanyi wabikomyawa kuba ffe tukimanyi nti at this time they are panicking. Tebamanyi kiddako ne we bali tebamanyiiwo. Eggwanga lyonna balinya gguludde liweddewo, abantu babakyaye, abavubuka babakyaye. Kati even Museveni fears his own shadow. Ne bwe kiyitaaga wewe nani nebamugamba muzeeyi ekyo kisiikirize ekyo kyokanga. Kakati omuntu bw'atuuka okuba nga atya n'ekisiikirize kye bingi bikyeyongera okubaawo. Era waliwo ebintu bano betuzanyisa bano bebazanyisa obugologosi bwe bazanyisa. Besigye twamusanze emundu n'omubuuza wano osobola okuyitayo ku migration ffe ne bw'oba n'ekikwanso bakuzzaamu mukuuma ne bakugjamu omusipi ne bakugjamu n'omugaga kano kapeesa bakakolera ku mpale tukalabe. Mbu ne batuuka ne ku migration y'e Kenya nayo neebongoota mbu nayo neemuleka. Kati ebino byonna musobola obizanyisa bano betuyita bannakatemba b'ebyobufuzi bazanyisa kubanga bo babeerawo kwogera. Naye Museveni ky'olina okumanya gwe nga munnamawulire waliwo byatidde. He thinks now himself and his group are candidates of exile. Era ffe kyetugamba nti gy'otega amaggo ojja gasangayo Sseruganda. Gy'otega amaggo eyo ojja gasangayo kubanga bonna bamwetoolodde kati beeraliikirivu nnyo bye bakoze bannansi. Ekiddako tebakitegeera balooza are they going to exile? How will they leave their properties years zino zonna ze bakuŋŋaanyiza for 40 years? Kati ebyo be batandise okuzanya. Besigye oyo gwolaba enkola ye ebadde erikkiriya ali resistant. Naye ne bwabeera mulamuzi ebyo bye bamutaddeko akugamba nti kino kiscript ky'ofumba nga tekijja kugguka kifirimu. Nakyo kiyita firimu. Eyo firimu eyo sikiriyo, eyo firimu yaabwe nga bwe tusoma ebi Nigeria. Kubanga baani ba actors mu firimu. Anti ba actor obalaba. Omwogezi w'amagye nawulidde agamba mbu ne bw'obeerawa simanyi ani oyo mukulukulaije tujja kukimayo. Gwe kimanyi nti nawe anytime you can go into exile.
ne bakuyiggayo kubanga these are citizens of Uganda. Omuntu bw'aba azizza omusango kati gwebuuza bamukomezaawo batya wano bamuyisizza ku immigration kuba bw'oba okomawo ng'ofeeri bakuyisa ku immigration babuuze ba immigration bamulabyeko wano kababega bamuyisizza eno mu kyama eno oba Busia gye bamuyisizza eyo kubanga nze nga Lutamaguzi asomye abasajja bano I will never expect any justice from them. Era ne bwajja ewaka ewange nga mutegedde omu ku bo mbagamba abantu kamera muziteekeko nebadde tetera kubeera ku mugiteekeko. Gutya nnyo. Kikutya ffe tubategeera kubanga gwe Museveni kyata kugamba nti buli walo Besigye bamusuubiriza nti akuŋŋaanya buyambi bwa ssente. Si bino bya mundu bino nawe bajja bikuteekako nga boolabanga bano abaana boolaba bajjuza aba NUP mu makomera twabasanze n'ebyambalo n'omubuuza tulage ku kyambalo ky'amagye kye bamusanze nakyo nti akakofiira kaliko people power n'okawo wa military nti enkofiira yo military nagayo enkofiira yaffe oba otegeera ne bateeka obunanka bw'amasasi mu maka g'abaana ne bakomawo ne babagamba nti ate mukome omwogere ojjukira kino ekivubuka kye bayitanga Mwesigye kye bazanyisaako firimu emabegakawo kye bagamba kigendo gaye nti bakwokeza paasi kyakomawo ne kigamba tebansasudde bano abasajja babi nnyo era nkirabye bwe nsoma layini zaazo zifaanana na kino ekivubuka ekirala ekiri mu kukyamula ebigambo ebiyitirivu ekyakava nakyo mukomera kakati nze nkugambye kivubuka kitegeeza ekigimu kati nkugambye owuliriza bino wammanga nga mmaliriza nti ezo geemu za Museveni bulijjo zaazanya era tezigenda so tuli ku script muli ku script ate you never know even you be part of that script any day anytime. Honorable Munyagwa, enkwatibwa ya Dr. Besigye ne bino byonna bimuliko etusiigira ki kifaananyi kinene ki eriba opposition political activists nga mmwe? Buli omu kwetegekera kiseera ky'amaziga mu opposition walaba ntunuli omwe opposition yenna asaagira mu kintu kino aba nkwasa ekisa wala General Muhoozi Chief of Defence Forces kyayogera yagamba tusazeewo nze ne ttiimu yange 2026 tuwagira Muzeeyi simanyi oba ttiimu yali ategeeza UPDF oba yali ategeeza SFC oba yali ategeeza ani simanyi kwaye Chief of Defence Forces waganze ne ttiimu yange tugenda kuwagira Muzeeyi simanyi anagamba ate Muzeeyi bw'anaamala ng'amaliriza akooye tewali civilian alikwata ku ntebe ya ggwanga eno bwagamba 2026 tugenda kuwagira Muzeeyi naye ate Muzeeyi bw'anaamaliza kitegeeza bamulangiridde nti Muzeeyi agenda kuwangula 2026 akakasa nti ajja kuwangula. Kakati abatulaba n'abatuwuliriza njagala mukimanye Amini yali wakiriko bwetulaga bw'abanga omuntu ayawangula akalulu ka 2016 okuva olwo tebamusonyiwanga balina kumuteeka emisango gya butujju avundira eruzira kati then simanyi bano Bakyagulanyi kabe gwa bedi bwanika ku MP because there is a deliberate move let me finish waliwo deliberate move eyokulaba nga ba actors bonna basuubira nti tebali already kkiririza mufuga bbiri no babajja mu circulation neera ojja kulaba nga abantu babajja ku nnyonyi babajja wa bagambye nti ate kati ono abadde agenda America tingaona bedi bwanika kyayogedwa nakyo kibi abadde agenda Texas kufuna mundu oyo ye tumukwatidde tumukutaalinya genda ojja kulaba abantu babajja kunyonya abantu babajja kibakola ekirala bajja gazi ya fayiro ya Dr. Besigye ejja gaziwa eyinza okugaziwa okwongerako emisango emirala newogerako abantu abalala nagamba abalala twadde tonnabakwata naye tubalina bonna bali wano okusinziira ku bituzuula yes kirala njala ntereezeemu abatulaba balina kyebaagala obasiigira Besigye ate agenda mu nsi z'ebweru okuzza emisango egy'obutuju Besigye atambula ensi nnyingi kubanga Besigye waliwo ensi zimulabira ddala nga freedom fighter naddala ezisinga obungi ate atambula ensi nnyingi mu conferences muki
so saagala abatulaba nkeera mu kooti ya President Museveni baleeta obujulizi mulaba visa mulaba mu passport ye visa ye Greece yali anonayo ki mulaba mu passport visa ya Schengen ogiraba abadde agenda mu nsi za Europe abadde anonayo ki abadde atambula ate ebyamukulu Mulindwa byayogera that is reverse mukyala we twamu omulimu mukulu Mulindwa Honorable Winnie Byanyuma omulimu gwe yafuna NRMC yamukozesa interview yagufuna on merit mukulu Mulindwa Honorable Winnie Byanyuma alina master's degree mu aeronautic engineering simanyi oba ekigambo engineering kyekitegeeza okimanyi si ekyambogo yakisomera Bungereza zijagala ababisomyeko babikunnyonnyole mu Uganda ayinza okuba mu East Africa ye mukyala yekka alina qualification yeyo kakati muganda wange oba wepika mu Honorable Winnie yaliko MP mukulu Mulindwa gokyeyita bweyisi mpita Honorable Winnie yali MP Honorable Winnie nga tukyali mu nkola y'omugendo ebyo byonna Mulindwa abimanyi yakulirako listen let me finish Honorable Winnie nga tukyali mu nkola y'omugendo yakulirako eggwandiisirizo secretariat ye NRM gwa ku NRM wayagala obwa director bakulekera ka office mwogezi wa wansi so bwafuna omulimu gwa UN tomwerega mu muganda wange kirasi nene okay yes so ekyo saagala tamu omulimu mwagumu wakolera watuulawa atuula nakasero ba ambassador wamu so you see don't waste muleke kuyimba bana Uganda bitu UNAIDS mbu Uganda Museveni yagawo omulimu gwa UNAIDS akuli ekitongole ekya UN mbu President Museveni yagugaba atya gwe ngata gukuwanga gwe ne motoka akuwe bakuwe motoka ey'obwerere eyiye yakulya mulimu okuwa so Honorable Winnie aina historical credentials ze no, you see it's not good reverse psychology bwati omukyalo omuyivu bwati n'omuteeka mu katembo bamufuula full figure mwapointinga lekerawo mwami Mulindwa ng'oyanukula mwami Munyagwa bw'otunulira bannabyabufuzi wano munda mu ggwanga ababavuganya enkwata y'abeesigye mwami Kyagulanyi I think 2018 mwaliwo batuga bamusanko n'emmundu mu hoteri yali mpyange erine mu kaveera nga tekolanga ebyo gye byakoma nze naawe tolowooza nti muyinza okubanga mune kye mutagamba ggwanga nga gavumenti ya NRM naddala intentions zammwe eri bannabyabufuzi bano abavuganya kyetagamba ggwanga kyesimanyi naye kyenayogedde nkyakiriko titwalina omukono mu Honorable Winnie okufuna omulimu nga gavumenti era yakimanyi nti lumu ne President yakyalako ebweru n'amwaniriza n'ebifaananyi babiraba n'ekyo bino ebyamunyagwa ate ali bweru wa family biri byenkugamba nkugamba nti emirimu egyo egimu okugenda okugufuna gojja kuwozaayo ojja kubyogera naye emirimu egyo egimu bakubako obusimu ne bakwebuuzaako so I stand by my point ekyo nkirina nkimanyi naye eyo si ensonga enkulu ennyo kano Kizza Besigye ali omu ku bannabyabufuzi abasuubiza eggwanga eno ebingi ennyo era abantu ne balowooza nnyo ne bano bamunyagwa okugenda nga badduka mu bibiina mwe baali basuubira asobola okubaako ekipya kyaleeta akyali mu kuwammanta naye the chances have gone down to zero takyasobola kuvaayo kudda mu bifo bino ebyabakulembeze abalala kati takyakisobola lwanka ajja kubeera Kano for life ajja kubeera eyavuganyako obwa president emirundi ena takyasobola kusingawo takyasobola kubanga omukulu akugambye woko lusegere ntakyaddamu kwesimbawo ate kati anaafuna kyekirala substantively kyalina kati kyetumwenyumirizaamu is secretary for mobilization for the FDC eri ate gye baatwala Elukongiri district ya Elukongiri yali secretary wa mobilization kati those structures are still there yadde nga FDC kati yali split naye mu byonna nze kyendowooza nti gavumenti eno kyenjala okuddamu kyenayogedde abantu bano nga bakwatibwa lumu nakunyumiza wano ensonga oba naginyumiza na weeks nga bbiri emabega nti abantu bakwata Honorable Robert Kyagulanyi nga tuli ekyaddondo nibagaa kati mugenda kumuvunaana ki ne bamutwala ekira ku poliisi ne wayita eddakiika ntono nnyo n'akomawo ng'atulaga ssaawa era bw'agamba tebansobola nimbabuuza abamukwata kati mwadde mumuvunaanye eki
oba oliawo tetumala kwetegereza kati kyetwagala ekyo gavumenti kyebeekola abakola mu bitongole ebyo. That's not Museveni. Kubanga muntu ajja kugamba nti Museveni bakukwata emisango gyo ebitongole n'omugenda abakola ogw'okunoonyeza ne bagamba nti tolina musango. Naye nga bakukwata. Ate ye pulezidenti talina kyakukola kubanga akkiriza mu bukulembeze bw'amateeka. Awo aba akyalina charge nga CEO w'eggwanga nti ebintu bikolebwa mu ngeri agabenga bwetyo. Institution y'ebyamateeka n'okwata Dr. Besigye emirundi gino gyonna nti alina emisango. Anti mu Uganda ne watabawo n'ogumu gumusinga. Ate kakati gwe naawe oyogeranga lutamaguzi kati nkugamba nti mu Uganda obeera suspect until you are convicted. Ani agamba nti suspect tebamukwata? Nakati osobola okujja wano nga ntojazi tukukutte tukuteebereza okuba nga wakoze kino n'okwata. Naye amateeka bwe ngenda mu mateeka ne bagamba nti Rogers talina musango. Waliwo omuvubuka eyo egindi Masaka nze yampawaabirako just kumugaana kubeera ku laala ya president akolera ekitongole bakiyita URN ne mugamba nti gwe URN mutembeeya mawulire naye nte kasita radio weeri no TV weeri kakati bangambye lisiti y'abantu bwe bati gwe tojja kuyingira. Naye mu minisita omu n'amuwa n'omulimu kati ennaku zino minisita ono gundi webya microfinance Kasolo yali mukwano gwennyo. Naye nagenda e Masaka ne mbeerayo. Secretary General n'agamba nti omanyi tutule n'omuvuka n'agamba nti omuvuka yagambye agala gula poloti sijja kubukkiriza tugende sente zimpe ntambulengamu amafuta n'entambula emyezi ena. Nakyo ebintu ebyo bibaawo nti oluusi omuntu asobola n'okukonjera ekintu omusala naye tusaba abanoonyereza banoonyerezenga ebintu bino conclusively basobole okutuwa ekituufu. Nze kyendowooza there is no smoke awali omukka tewabula muliro wayinza okubaawo something naye bino bwe biri kati olwaliro nga RCC bwe yagambye. I think there are so many missing links twetaaga okumanya. Honorable wavuganyako ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga oli ku ludda oluvuganya gavumenti ebyobufuzi bwo gy'obizannyira tugende nti abavuganya muli mu katu ng'okikwasaganya ekiri ku Dr. Besigye. Ndowooza nti myaka gino nga 3 okuba mbadde nadde ndowooza nti bino bijja kutandika 2025 byanewunyisiza okutandika amangu ne 2025 2026 ne 2027 gigera kuba myaka bizibu nnyo eri buli muntu ayina ekirowoozo ekyobwa pulezidenti n'oyo gwe bateebereza. Waliwo ababirina nga ffe ababyatula naye waliwo ne be bajja okuteebereza gigera kuba myaka mizibu egyesatu nga bw'ogiwulidde njogera kakati gano gakyali mabaga bino bye tutandise tetwakalaba kikyali kituuza kikyali kituuza embeera egenda efaanana bwetyo kuba waliwo entiisa eyabo abafuluma ate okutya kwabwe baali beeteeseteese nga n'abayingira bagamba babamanyi naye kati walabika waliwo embeera etakkiriza nteekateeka zaabwe nga bwe walaba mukulu nga bamala okubba Trump akalulu kansubire toli kwabo abatakkiriza nti oli baali bamubye akalulu kano wakkiriza nti oli bali babbye bamala omubba akalulu batandikirawo okukakasa nti ate tadda bwaba amubba batandikirawo okukakasa nti tadda. Kakati na wano tuli mu mbeera enzibu ennyo nti abafuluma bagezaako kulekanga bakakasiza nti ono yayingira. Kati ekyo kigenda kuleetera Uganda obuzibu bw'amaanyi okufuluma nga ate olese osimbye n'ekipande nti ono yateeka okukola ki okuyingira. Kakati embeera eyo egenda tufuukira nzibu era nsuubira nti bino bye tutandise bijja kubeera bingi. Bwana Brother, conclusion ku nsonga ya Besigye. No, tuwe intelligence unlike baleme kukola nga bwe babadde bakola bulijjo nti oleeta emisango eventually negifa negisavinga temporary problem naye negikozinga permanent scars ku political career z'abantu n'eggwanga. Ekirala nti Besigye
kituufu bw'aba nga alina byenyigiddemu kubanga bw'ovunaana Besigye si bw'ovunaana Kyagulanyi, bombi banjawulo. Omu is a retired Kano, omuntu okutuuka ku ddaala lya Kano mu magye abeera ly'eddaala ekkulu. Kyova olaba abasinga owamba zikku ezisinga abeera Kano captain. Towulirangako nti General gundi yawambye eggwanga. Ebyo biri mu South Sudan gye balina ba General almost buli omu nga General. So omuntu okutuuka ku eryo eddaala aba wanjawulo era ne operations ze bw'aba ayogera tayogera nga Tamaguzi bw'ayogera. Bw'agamba nti no sijja kugenda mu kawe tugenda kukozesa engeri endala, Kyagulanyi bw'akyogera oyinza osirika. Besigye bw'akyogera otandikirawo mugoberera engeri endala ziriwa kubanga bo balina a different science. Science wa military si science wa politics. Oyinza okuba political scientist nga Dr. Obote but nga toyina military science, ekyo ne kikufuukira ekizibu. So science wa military si ewa science wa bulijjo. So ndowooza kyesaagala kiri ekintu kimu nti this should be a stunt because kyenjagala tukkirize oba tugaane politics wa stunt takyalina nnyo space nyingi. Stunt kwe ku okwetega kubanga kwetega si kwetega as such but kubanga kugezaako okufuula ekintu nti kiri riyo no creatingira gundi okukifuula nti kyaddala naye ng'ate si kyaddala. So ekintu kino kirina engeri gye kidamejingamu ate mu kusingira ddala abakulu abawaggulu babikola repercussion ne zibulukukira mu bawansi abatabiinaako kakwate. Kati ojja kwekanga nga stunt zino ate zikosa bakandidates ba NRM ate abali ku positions eza wansi kubanga yo omuntu eri bw'aba alivenjinga talivenjingira ku munamagye intelligence office ya leading operation kikosa bannakibiina kubanga ne buli bagamba kati laba biki bino bye mwakoze ekibiina kyammwe gavumenti yammwe ffe bino okitegeera kati ne kireciprocatingira mu bawansi ababe bafuna effects. So military science bamuteekemu political science nabo bamanye nti repercussions za actions zaffe oba missions zaffe oba decisions zaffe zirina engeri gye zikosaamu generally the political party and their aspirations. Honorable Lutamaguzi gwalina ekigambo ekisembayo ku nsonga za Dr. Besigye. Honorable Bwanika bw'atugamba nti kino kikyali kituuza naddala kusaidia mu abali ku ludda oluwabula government. How are you prepared to counter it, to face it? Oluuyi oluwabula gavumenti lulimu abantu ba mirundi ebiri. Waliwo good opposition ne bad opposition. Kati kino kibi dangerous nnyo ku bad opposition. Nti buli Museveni walengerera omuntu asemberera power bagenda kuyiiya buli kyonna kye basobola. Mu Ngereza ate kigamba kikwotinga darkness at what twawulidde bad opposition ne good opposition. Good opposition yo tajja bw'aba akuba good opposition agikubisa mu ziŋŋoonyo naye gwe bad opposition bakubisa mbuukuli musekuzo ng'ogwawa anti kati gonda bajengwa bwegamu na mawulire naye nze nkugambe kyakola. Kati ekyokubiri Mr. Museveni is worried n'akabinja ke yava nako eruweero bwe yajja wano bannayuganda bamuwadde ebbanga ddene ne bamugumiikiriza and he took it for granted. N'azimba obwakabaka bwe monakye ajja agizimba nga alagira tono bw'avaawo bwenvaawo mutabani wange yalina okuddawo. N'addira mutabani we n'akola a lot of indiscipline. Omusirikale yenna gy'atasobola kukola magye akola ebyobufuzi akola campaign ayogera byonna byagala. And Mr. Museveni thought nti bano byalwane nabe they are all fools nga bonna basirise bwe bati.
naye bule bajjeyo omutwe ne bamugaa sebo tukulengera mu biseera byo but your time is up. Kati now they are panicking. Buli gwe basuubiriza balina okuteeka kubanga Dr. Besigye is not an ordinary citizen. Ye yali omusawo wa Museveni ow'omunsiko. Era nsuubira nti naye amugamba nti naye gwe najjanjaba yali agenda okufa gwompisa bwotyo. Former doctor amuyisa bino byakola Kyagulanyi okumukuba okola kyefujjero tuli expecting era nze sisuubira nti bagenda tuyisa bulungi. Ekyo tusuubira nako kyetusuubira balina okusiba abantu baffe balina okuttibwa balina okuteekebwako ebisango ebyabwe birina otwalibwa obwattaka oba biki byonna efujjero yonna tuli expectinga kubanga bw'otunuulira enteekateeka y'abakulu bano tebalowoozaako nti bajja kuva mu buyinza ati anytime. Era buli we balabawo ngaga are we really safe okusinziira ku bannansi? Era oli wakugaye kino jasi kutandika butandisi kubanga politics tanaba kutandika. Waliwo ebiseera we bigenda okutuuka nga bajja buzeewo ne bakwandipiikinga ne bakuteekako omusango gwonna ne bakusuula Yeruza. Abaana bangi ab'NUP ng'oggyeko bano abamu betumanyi be bakutta abali e Yeruzira ne mu makomera g'eggwanga amalala agali eyo. Bwe bamala okubakwata ne bateekako ebisangosango anti becomes n'okwata omuntu civilian n'omuteera mu kikooti ky'amagye. Era njagala kusaasirako nnyo afande waffe abadde akulira ekikooti ky'amagye. Kooti y'amagye not kikooti kooti y'amagye mukulu Guti. Kusaasirako nnyo ne banno bwe mwabadde mufudde sebo yali akulira ekkooti y'amagye. Tulina okunyolwa kwa maanyi sebo bwe byakuguddeko kati ne babateeka ewa accident yakuguddeko. Tulina okunyolwa kwa maanyi sebo ffe nga abanankyukakyuka ebyakuguddeko. Kati ne bamanya nti waliwo zino kooti ez'amateeka nebo ne bakulietingawo ezo kooti zaabwe ez'amagye okutulugunya bannansi. Kino tekiri ku Besigye yekka. Besigye case is a precursor. Ate ye oba ye ayinza okubaamu ne ka international immunity kuba mukyala we akola waggulu eri. Naye waliwo abantu bangi bagenda okukima kubanga you should know as much as you pretend. Bano bajja mu buyinza illegally. They are supposed to keep their power illegally. They are supposed to say illegally. What do you mean illegally? Anti nkugambe bawamba. They captured the power. Okay, but the 2021 Electoral Commission we yalangirira nti Electoral Commission ezanya mu nkwawa zaabwe. Nkugambye they are here illegally. They know. Era tosuubira nti n'oliwo opposition ng'ogyeko oliwa good opposition nti bagenda kukulaga ekisa. Wa good opposition bajja kukubisa muzingoonyo bakukolekole n'obuntuntu bwabwe muzanye geemu zammwe naye ng'omanyi nti n'oyagala power nga bakulaba wali eri. There is nothing more than okutulugunya ku bagenda okukola. Era bw'oba weetegereza nnyo bayongedde oggula ebimotoka bya poliisi bino bye bawambiramu abantu be batwala. Babyeyongedde okubigula. Eno nga ne poliisi wali eri abakulu bandeetera petition yaabwe kubanze ndi shadow minister w'ettaka amayumba n'ekulakulenuka. Poliisi post ye Nagulu gye baakazimba yonna waggulu etonya zonna ezo kalina ze waakalaba ze baakagulawo zonna zitonya n'amazzi gayo zo tegapampinga. Nibagamba dasi naye sebo nze kyemaliza solution therefore because bino bye bizze bibeera bw'ebbanga lyonna buli omu mugenda mu kalulu mwami Lutamaguzi muvudde ne mwogera bino. Don't you think ke kaseera mukyusa strategy nga bavuganya? In fact ne Kennedy Mutenya aliwo nakikugamba agamba kubiriwo ffe kye tufa tugamba nti twetaaga okukyusa obukulembeze mu mirembe kimu. Ekyokubiri tulaaga okukyusa amateeka g'okulonda ne ssemateeka. Ekyokusatu okusonyiwagana. N'ekyokuna dialogue. Dialogue on what? Anti mwagala buyinza. Kubanga nkugambye Museveni never listen to dialogue nga yagala power. Era ensonga lwaki olaba buli wamu waliwo amagye. Ne bw'aba ava gy'asula ekkubo baligala essaawa meka? 3 genda gy'akolera. Do you think it's time you change the strategy? Strategy kukyusa ono bw'aba aganya okukyusa mu nkola nga lowooza enkola gye yakolesanga mu nsiko ey'amaanyi. Kuwamba na maanyi na kimu maanyi abakuvugayo bakoleko na maanyi bwalooza nti strategy ekyakola yejja mukyusa. Kati mwe wano mubalabanga ab'amaanyi ennyo kubanga bakyalinayo akadde katono. Bwani Museveni akimanya ali mu kawungeezi ke enzikiza emukwatiridde. Kati bano abamuli wano ku lusegere bano bawololebe bamugamba muzeeyo tulese otya enzikiza
kati oyo mulindwa bweba gaali abanga lukoba eggaali etambulirawo tuwumulamu katono nze Adam Kungu tujja tandikira tova